Kalaba oba mwana we right n'agendayo okulaba ng'alaba ebigere bya mwana we. Ekitundu kyange kyaguddemu obuzibu nti nannyini ennyumba eyo eyakagigula ng'ate mupya abadde agiddaabiriza yeekubidde enduulu ku poliisi n'agamba mu kyeyabadde azimba ngatto ey'amazzi alabamu ekintu. Olwekyo n'agamba poliisi egende etunule ekintu ekyo kiki. Bwe tutyo mukama wange Ossi Wamala yantutte tugende babiri tukirabe, era okutuukawo baatuggulidde ennyumba ebadde enzigale naye okuggulawo awantu awo nga kubikkiddwako ebibaati ne omukozi n'aggulawo n'abiggyako ne tutunula munda ne tulaba amagulu g'omuntu nga ddala kituufu muntu. Naffe kye twakoze kwe kutegeeza DPC kubanga era yabadde atutumye ekituufu kye tuzudde. Bw'atyo DPC yayongeddeyo ensonga zino n'ayita abantu abalina okukola emirimu egyo nga ne mu fire brigade nayo nga kweri ne bajja ne banywerulayo omwana akasa nti ddala ye mwana we. Era bwe kityo omulambo ogwo ne gutwalibwa for postmortem Mulambo. Kati awo ebyaffe we byakomye ate nga nannyini nnyumba eyo enjega eno mwe yabadde atwaliddwa e Kawempe ate ne yinginiya we. Awo ffe we twakomye kati ne tuleka poliisi ne gavumenti banoonyereze omuntu oyo yatuukawo atya yagwamu atya. Nange nninda bulinzi kuwulira lipooti yagwa ku mwana oyo. Ekituufu tukitegeere okuva mu by'ebyokwerinda. Amanya gange nze Kisembo Francis, ssentebe w'ekitundu kino Wamala omwagudde ebizibu ebyo. Y'ensonga lwaki oluvannyuma lw'okuba nti byonna bibye bwe kiba kizze ekifaanaganako nga kino tugamba nti tumwebazizza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.